kyegenda okugatta ku bayimbi musically tufungireyo okukola music nga muli wamu nabo oba just kulambula bulambuzi. Ekyakontrakiti bakyogeddeko ya mwaka gumu bwezigekisembayo kyabayimbi. Nze 16 promotions okwakuba TV obusobola bwange kyamusango nitine dowaki wange Dr. Blake enkwatagana eno gyemuzeemu nehanze tuwalabire tetusobola kubalaga ngeri gye tusiimyemu. Ekibuuzo ky'obuuzizza nti kitugattako kityaffe ng'abayimbi. The fact that batulabye ne batwesiga ne bakkiriza kyonna kye twabadde tuze nakyo ne bagamba let them partner with us, ekyo kyokka kitugattako ffe ng'abayimbi. Kiina endala ddene gye tuteekako partnership eno era ebeera ekyegenda okuvaamu ekiyinza otuyamba kati emirimu gyaffe emirala gye tukola. Ekibuuzo ekirala kibadde okuba omwami wa Gagga TV abuuzizza nti kontenti wamwe n'atuukamu n'atandika okuyimbako ku ggwanga lyaffe ebyobulimi. Tugenda kitambuza, tugenda kipromotinga era mugenda bamulabanga content kati okufuuseka mulimu gwaffe tugenda kubakuba mu maaso. Tujja ssaawa mmeka, tugenda kumalayo lunaku mmeka, era kati okwenda twaweze 15 kuba bwe mmalawalamu waneeto experience erabika yava amawulire. Tusangika ssaawa mmeka, tugenda kumalayo lunaku mmeka, era omuntu ayagala okubegattako ajja naki era asasulawa okubegattako. Tweyanziza enkya ennaku z'omwezi 19 tutandika Jania Experience Uganda. Tugenda kusimbulira ku 07 eri opposite Ndere Center Ntinda. Wakava mu roundabout y'Ekisaasi odda Ntinda on your left kasozi waggulu. Tugenda simbula essaawa 2 ez'okumakya tufune city tour eya Kampala, tufulume mu Kampala tutambule tukole road trip okuva mu Kampala paka Jinja, then tujje Saziwa. Kale katufune ebifaananyi. Eight-four 798555 0784798555 Kimala. Briefly, abonekera kibale bamalayo nakumbeka. Situnene okuti n'okutambula ne kasho ne tukusanga ku Muyango basezewa tekiganirwa oba ne tukusanga muti ku 07 owaira kasho tekiganda osobola kuvuga emmotoka yo ne tukusanga esezibwa why not jangu just obere ne KNK onyumire Uganda. Bamalayo nakumbeka kibuuzo kibale kyo. Tugenda kumala ennaku 2 n'ekiro kibiri. So bwe tugenda enkya tugenda kusulayo ne tuveeyo ku Friday awungeezi. Kale katufune
bakusookinzezza Kale, Mr. DJ. Mr. DJ, na yeye utumaliza na kafeli kali wasao tumepoongea na hapo ndio nenda nyakusala mauli mtozo kutangaza Mungu mwenenda wangu nizo kwa producer atekeleza beat maker ndi producer na yata kuwa mmoja ndimo production na songwriter song arranger music creator creator mungeri wetu solo kuteleza olimba kabisa nange kipile solo lero bakeyange cyane samulundi okubanga abana bakyali abato balowooza for something beyond the music kubanga enjiri ebadde ebuulirwa abayimbi ebbanga lyonna nkyolo think of something that music can just help you push katimuze nzomu kubagenda osooka osasula okugenda omubiri akusezibwa eza pocket money lwewagirwa omulako basakuteekala kubayimbi bange bagenda kusasula very happy tugende mu maaso abanasooka abanasooka tulina hanze etaddewo buses etaddewo emmotoka zonna accommodate them so Kampala to Sezua and back to Kampala. Accommodation and is because of 150. Okay? So about that cow, don't pay something small. Okay? 50,000. Little person, can I get you won't be so in the ship over your mouth. Kale basi ngiraba bansi ndowooza abamawulire oluvaamu tusuubira ddala omwo kyane tusimbula ne bakeyange tugenda mu maaso partnership eno ekibuzo kibadde partnership eno Katali and Kando yekoze ne ba Holt Company. Partnership zenganze ziraba nti oli beneficiary eri buli muyimbi yenna buli muna ati yenna gyali si muyimbi yekka kabere ba producer kabere ba songwriter kubanga kiraba okusuubiza wanamuno musajja nnimiro n'ennyimba ze zibirirawandiika n'ekirala eno partnership yandeetera nnyo okubeera close ne Katali and Kando mu ngeri nange gye nali sisuubira nze ndi muyimbi naye nga n'abamu abayimbi sometimes omanyi tuba tulina abayimbi abatuyimbira bulungi kuba kati nange ndi muyimbi ndivaanimu ennyimba zaabwe ndivaaniwa Dr. Blay yadde ndi so eno partnership eri buli muyimbi yenna gyali si nze nzekka si Katali and Kando yenna ndaba nti nsedde opportunities eri abayimbi ate naddala nnyo fe abayimbi twagala nnyo okutambula okulambula enfa kati nsezibwa mbadde njibulira nga sikirikwano naye nkya manyi nti ngenda kubeerayo ate n'ekirala egula opotos ez'abayimbi bonna okubeera nga batambula ebitundu batabamanyi nga bawulira music waba naye nga tebabamanyi so ndowooza kya mugaso nnyo eri art industry. Tuwansa beetaaga okuba nga n'obulamu bwabwe bulungiibwa activities eziriyo zigatta zitya ku bulamu bwabwe.
okusookera ddala nga bwe tugambye wagenda bayo activities ez'enjawulo bwe tugenda okuhambigira campfire ate ne experience egenda leetamu abavubuka nti tusobola okutuula ne twogerezeganya connections ezogenda bayo abantu ab'enjawulo twagala olaba nti tusobola okukwatagana ffenna twebuulirire tumanye buli omu kyayitamu. Another thing, an experience people are going through a lot. Sometimes we have this thing, we're going to know the kasenteko. Stress mode. Thank you so much. Yakusaba, you have something you have to just okwongerezako nti kati olaba buli we tunaaba nga tutambula ne bakenke we tuba tugambye nti for example tugenda Fort Portal kitegeeza nti tugenda lambula Fort Portal n'ebifo ebyekyentolodde nakyo kitegeeza nti buli muntu abeera atambuliremu ekyo kikozi nti agenda manya opportunities ezirimu ekyo kifo tikikyasobola galibamu oba oli mulimi biki ebirimiwo eyo so opportunities ezo tosobola zitegeera ng'otudde Kampala mu nyumba yo ng'olinza oweze miliyoni 10 olwokolambula Uganda naye bw'obanga okulumye ku sente ezibi z'olina awo ng'otandika olaba kati webanga for example simanyi seziwa newoŋŋamba nti waliwo opportunities eseziwa tizisobola kikiriza naye wemala kutuukayo nenambulayo nendaba ekiriyo kinyamba okumanya nti newali nsobola kukolayo kino nsobola kukolerayo kino. Thank you so much. Ndowooza tugende abamawulire tugenda kufunayo ebibuuzo bisatu naye birina kuba around this weight. Tuli wano experience Uganda naye kanagenda okusharinga ne bakatanga baffe n'abatulaffe n'abatulaba tuli basanyufu nnyo okuba nti businesses endala zevogeddeko ziri mu kampani eno we sign to be the ambassadors for those businesses era tweyanza nnyo okwesiga okuba nti mutulabamu amaanyi agasobola okwongera business okuba nti tetugigattako we can't wait ebyo nabyo okubibalaga. Okay, ndowooza Mr. Bonga tugenda osayininga contract bagenda gisayinga abantu balaze bulaze okuba ekifaananyi gundi y'okusikaninga wano ekola etya? Code y'okusikaninga bw'osikaninga just goes straight to our portal. Okay, okumanya kuba there is a website for this Experience Uganda. So you go to the portal, omanye bagenzewa, bagendawa, how much are they paying? Ostegera. Games chezio, activities chezio, because it will be fun. Okay, thank you. Joya Mbadde. Yes. Yeah, ogenda gifuna ku ssente 7,200 ojje mu